Olwaleero kkooti ez'embuto okutuula eruzira okwongera okuwulira omusango oguvunaanibwa omusirikale Rwakihembo agambibwa okukuba abantu amasasi 3 ne bafiirawo, omwali ne mukyala we, omu n'agenda n'ebisago. Kkooti olwaleero etandise ku ssaawa 3:30 oluvannyuma lwa puliida wa Rwakihembo Martin Muhumuza okuweebwa fayiro enzijivu ezikwata ku musango oguvunaanibwa omuntu we n'ebbaluwa z'eddwaliro. Kkooti etandise na kuwulira abo abagamba nti balina obujulizi ku Rwakihembo obumulumika. For the witness to estimate the distance, but not my land colleague to suggest the distances for the witness. Not a long distance. Well, That's my question. yes, Mr. Chairman, I kindly request. Kkooti ekakiddwa okukozesa Oluzungu n'Oluganda oluvannyuma lw'omusajja ayimiridde okuwa obujulizi okutegeeza nti ye yakoma mu P5. Kkooti ejjumbiddwa wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi. Kkooti yatandise okuwulira omusango guno olunaku lw'eggulo era nga bwe bwawungeredde nga Rwakihembo aziddwayo eruzira ng'omuzira oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okumusondera ensimbi nga bagamba nti yali mutuufu okulaga obusungu. Emukomyewo mu bantu, abantu bababuulire kye balina okukola. Wanga bakkiriza nti omuntu we bamukole kye bamute. Nakawunde Josephine ne Pisi Navuga be bakusakidde eggulire lino ku Rwakihembo TV.